gye buvuddeko twakulaga emboozi y'abatakisi enkadde ezaakazibwako eryaganyegenya nga zeefuza ekibuga Kampala n'emirirwano nga zisaabaza abantu. Mu mboozi eno twakulaga nga takisi ezimu bwe zirimu ebituli ate endala nga tezirina mataala so ng'ate waliwo ne zitwalabako nga bwegwa mu kinnya emipiira gibula okuvaako. Bwe twayogerako n'abagoba baazo obuzibu babussa ku nguudo embi mu ggwanga kw'ossa n'obusere bw'emmotoka empya ez'ekika kya drone. Sipeeya wa bbeeyi abantu beetutwala baalayisi nnyo. Enguudo ffe twazimanyira tewali nguudo nnungi wano mu Uganda tebakola nguudo. Oluvannyuma lw'emboozi eno minisitule y'ebyentambula yavaayo n'erabula abagoba ba takisi zino era n'ebalagira bazikole zisobole okutuukana n'omutindo ogusaanidde okusaabaza abantu. Okuteekeza kino mu nkola olwaleero minisita w'ebyentambula Fred Byamukama awadde abagoba ba takisi bonna nsalessale wa bbalaza wa wiiki ejja okutandika okubakwata mu kikwekweto kye bagenda okukolera wamu ne poliisi y'ebidduka. Tuleeseewo kitandise ennaku 10 operation ganyegenya. Emmotoka zino zirina okuva ku makubo. Uganda Police Traffic wamu n'abapoliisi abalala bagenda kukolera wamu 24/7 bagenda kukola kiro na bisana ate bagenda ku intensifyinga operations n'amakubo obatabeera bulijjo. Byamukama annyonnyodde nti gye buvuddeko baakebera takisi eziri eyo 30 wabula nga teri ku zino yayita mu kakuŋŋunta oba wadde okwesembereza okutuuka ku mutindo gw'emmotoka ezisaanye okusaabaza abantu. Tosobola kuvuga mmotoka etaaliko supagulu, steering ogisibisiza omuguwa, buuti y'emabega ogisibisiza omuguwa, oluggi lwa tandboy olusibisiza olukoba. Kati awo n'ogamba entebe z'omunda ziriko supagulu, engine ereeta omukka eringa ekikoomi essansa lye bakubyeko omuliro. Kati naawe n'ogamba real business ojja gikola obulungi. Minisita agamba nti buli takisi enaaboyebwa si yakuddizibwa nannyiniyo. Bwe tukukwata tujja kukwata takisi ne driver agivuga tumukwate tumutwale bonna babiri. KCCA yatuwadde parking bamala gikwata bajja gisigaza kati okwewala muyinza ozitwala mu garage. Ono anokoddeyo n'enguudo takisi zino we zikolera. Mmotoka zino tulaba ziri common ku makubo agagende Katooke, agagende Nakawa, Mbuya, Kunamwaya, Kisimu n'ebitundu ebirala. Kampala Park Kaleerwe awawo zeetooloolera. Rashid Sekindi akulira ekibiina ekitaba abavuzi ba takisi Kiwutof ategeezezza nti kibaluma okubeera nti ebiragiro bino biyisibwa abakulu nga tebabeebuuzizzaako. Toyagala kubeera nga otwengeji nga toyagala tuwuliza ababaasi obawuliza aba trucks obawuliza naye ffe totuwadde mukisa tetumanyi oba tulina ekizibu eri woofiisi yo tetumanyi oba waliwo ki ekitukugira okubeera nga naffe ofuna ebirowoozo byaffe. Wabula ono ategeezezza nga kino bwe kitagenda kubalemesa kugoberera amateeka ga ku nguudo. Naye njagala kusaba bannannyini moroka bannannyini takisi zaffe ezo ebbanga lyonna tuze nga tubagamba emmoroka ezo zibeere nga ziddaabirizibwa era abasinga baziddaabiriza. Tukitegedde nti oluvannyuma lw'ebikwekweto bya takisi enkadde abaddako bagenda kuba bammotoka za buyonjo. Yakigula milioni 2 naye osanga azimba ku kkubo nina emmotoka. Ebbaati lya waggulu lirimu ekituli. Ebbaati bw'otunulira ku sayidi z'enkuba bw'etonnya ateekako kiveera endabirwamu z'omabbayi tezikyasobola n'okwambuka waggulu. Kati naye tusitadi nga tulaba mulimu ganyegenya mu mmotoka ez'obuyonjo kati mwe muddako.